Rika, field of Porto. So we thought it ways that we divide this money to half and half. 500 million will be going for Namugongo celebrations, and 500 will be going for renovation of the cathedral. So Father Edward will be giving details of that. So the other activities where we are planning in Kampala, we celebrate Mass with KG, that is with Christians who come from Porto to reside here in Kampala and David Ginger, and Dr. Will be giving details of that. We're also planning for a fundraising dinner, which is also being planned. We have a souvenir magazine, which is also soliciting articles. Mr. Leto will give a heading to those. We're making a special appeal to all people of goodwill, support for Porto Diocese, financially, spiritually, moral, and otherwise, so that this celebration may be a success. Zibwa omukulembeze w'eggwanga miliyoni zi5 sente ezo yazisuubizanga za kuteekateeka emikolo egy'ennamugongo, si za kufuna ng'ate emikolo giwedde, wabula za kuyambako mu kuteekateeka omukolo ogwo, n'olwekyo zisuubirwa. Era omusumba ffenna tukoowodde twegatte n'essaza ery'e Fort Portal mu kuteekateeka obulungi olunaku lwaffe luno olw'okulamaga. Ate ku nsonga y'okukuŋŋaanya ssente mu ssaza, entegeka zikoleddwa okuviira ddala wansi ku butabi okulaba nga buli Mukristu yenna yeetaba mu mulimo guno ogw'okuwagira era n'okusonda ssente okuva mu butabi mu bisomesa parishes zaffe zonna. Buli Mukristu yenna akoowoddwa okwetaba mu mulimo ogwo. Ate kya bulungi bwaffe ffenna okusobola okwewala obubenje bwonna obuyinza okubeerawo mu makubo, kubanga si ffe ffekka abalamaza ebigere nti ffe tukozesa amakubo ago, naye ate n'abalala bonna bajja kusigala nga bagakozesa. Ekirala ekyokubiri, oli awulira ng'obulamu bwe si bulungi, oyo aweereddwa amagezi obuteetaba mu kulamaga n'ebigere, kubanga obulamu bwo tukyabwetaaga era kikulu nnyo. Bwete bwe tulambikiddwa eri bannaffe abajja okulamaga n'ebigere. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.